anything that I wanted to. Sometimes Muyanja Ssentongo Ssali Henry, head teacher St.Johns Secondary School Mukono. Twebaza Mukama Katonda yatusobozesezza okukola obulungi, abaana ffe bannaye bakoze bulungi. Twafunye first grade 59, second 69 ne third 13. Twebaza Mukama yatusobozesezza okukola obulungi bwe tuti. Twebaza abasomesa baffe abafaayo ennyo ku baana. Twebaza abazadde abeerekereza buli kyonna kye basobola okulaba nti abaana bano babeera ku ssomero. Twebaza Mukama waffe Director Honorable Muyanja Ssenyonga, amaanyi g'ateekamu kulaba nti essomero litambula bulungi nnyo, era ebifo bikyaliwo ku St.Johns bannaye mujje musabe ebifo, era twebaza Mukama abaana baffe bonna bagenda kudda ku erevo bagenda kukola bulungi nnyo. Nze mulanga gwe mbakubira ti mutuuka kanene mwogere ne bannannyini masomero okulaba nti babayambako oba wa director okukendeeza ku nsimbi oba nga tosobodde zonna oba n'engeri gy'ozireetamu okusinga bino by'okubeera nti ate onoonya gy'oyitira awalala mu nkole ya basale naye nga bisobokera ddala bulungi okubanga abaana baffe bayambibwako mu ngeri eyo. Butayozaayoza ng'omutandisi, abasomesa, abayizi n'abaana naye n'abazadde kubanga St.Johns akolebwa bonna ngera amasomero gonna gakolebwa abaana, abayizi, abazadde nabo bonna abakwatirako. Ekikulu abazadde kwe kwongera okussaayo ennyo omulaka mu baana kuba kati abaana bamala okukola obulungi ne bayita aye ne weesanga nga bambi olw'embeera emu oba endala ate abaana batudde ne bateyongerayo so nga ate waliwo emitendera musobola omutwala oba bya mikono oba n'oganda ebisobola kamutwale mu busawo nga akomye ku sini yaffe okusinga ate omutuuza amaanyi ge gonna ago n'okuyita kwe ne kufa bwereere naye nga kikulu nnyo okulaba nti abaana bafubye kubanga ebiseera byebavuddemu bitegereka bulungi oluvannyuma lwa covid ebola byonna bibadde byantiisa eri obulamu bwabwe n'ekyo tubayozaayoza.